abangi mumanyi nga Bobi Wine era nga nze MP atwala kino ekitundu mu Parliament. But having said that, nsaba munzikirize bwe mba njogera nammwe ebya MP mbiteeke ebbali, neme kwogera nammwe nga MP wabula njogere nammwe nga Robert mutabani wa Nalunkuuma omusawo e Kamwokya. Kuba embeera eyo abasinga obungi ku mmwe gye mumanyiddemu, abasinga obungi benda baana okulidde emikono gyammwe. Naye okusigala nga nsibula muto wange Tony yabadde tamanyi biri bya MP. Tony yamanyi Bobi mutabani wa musawo, muganda we, neighbor we. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Maama tusobola okwogera boogezi olwaleero, naye gwe ng'omuzadde, gwe nga maama, olina obulumi obw'enjawulo bw'owulira mutima. Wano mu Buganda tulina ebigambo bye tulina amannya ge tukozesa agakubagiza, agagumya abantu abafiiriddwa. Bwe muba abaana ne mumufiirwa mukadde wammwe babayita bamulekwa. Obeera mukyala n'ofiira mwami wo bakuyita namwandu n'ebirala n'ebirala. Naye simanyi kigambo kye bakozesa ku muzadde ng'afiiriddwa omwana. Oboolyawo kyabula kuba tekyateeberezebwa. Nga manyinaffe bwe yayogedde nti oboolyawo ffe bakulu ba Tony naddala abazadde be baasuubira nti Tony yajja okubaziika. So maama tukusaasira mu ngeri ey'enjawulo. Njagala okwebaza ne famire yonna okubeera abagumu. Mazima amatuufu ffenna twabadde devastated okufa kwa Tony. Nze bambikira n'akadda mu kibuga engeri gye mbadde neetoolola eggwanga. Muto wange John yankubira n'agamba bwemafudde embuza Tony ki? N'agamba Tony yennyini mutabani wa Lwanga, ne mugamba onsaaga naawe. Kuba tubeera tulabagana ne Alani. Nombuuza bagamba ki nti bali bulungi, nombuuza ba Alex ba Arthur nti bali fit. Nombuuza Tony yabadde teyeewulira bulungi. Oboolyawo nga Alani agezaako tugumya. So bwe bambikira Tony saakikiriza. Nali nakakomawo era neŋŋenda ewaka nga mazima matuufu Tony yafudde. Kuba maama yali tayinza kunnimba, Alani yali tayinza kunnimba, n'embeera eyali ewaka ngeraga Tony yafudde nga tekikkirizika. Era nkakasa abamu ku ffe tujja twala ebbanga okikkiriza. Olunaku lwa leero olwajjo lwe nategeezebwa nti omulambo baabadde bakomezaawo, naye nabadde Bunyoro era gye nasuze, ensonga lwaki nalemesebwa okujja okusula ku mufu. Naye nga njagala okwebaza famire, njagala okwebaza muganda wange Alani n'abalala mwena mwebale kubeera bagumu. This is a devastating moment. Naye okulaba nti musobola okwogera, Alani okyasobola n'okulakinga joke, kitegeeza nti okitutte ng'obuvunaanyizibwa bwo okugumya abato bo, okugumya abaana baffe, n'okusingira ddala okugumya ffe baganda ba Tony. Obuta breaking down nnyo. Tony muto kunze nnyo. Atulaba ne Alani muto kunze. Ffe twakula ne ba Alani naye nga Alani ne mu gurupu yaffe ate nga ye muto nga tumuyita Nabbebiya. Kuba ly'erinnya lye bamuyitanga ewaka. Kati ate nga Katone ko kabebi nnyo. Era muwulidde nga bamuyita Bubu. Naye famire ya mugenzi Lwanga yali famire yaffe ffenna. Nze personally ne baganda bange bonna maama nga bazo tufaako okwo ku Kamwokya engeri gye twakulanga mu biseera biri ng'ensi tennayononeka nnyo, ng'omwana abeera wammwe mwenna nga muzeeyi Lwanga ajja basanga mukola effujo mwenna abagalamiza luno. Era bw'abasanga mukyala Lwanga ng'ayina obumpankipanki bwaguze mu katale era mwenna abagabanya kikimu. So twakula nga tuli solidi nga famire. Era ne maama bwe yatuleka abataka abo omuli mukyala Lwanga, bamuzeeyi Matovu n'abalala be baatukuza. So it is very disturbing okulaba ng'omu ku ffe ngera Alani bw'abadde abannyonnyola asuumuseemu mu ghetto okusinziira ku mbeera gye twakuliramu eri challenging, naye n'avaayo n'abeera omumuli okulaba nga tugenda muziika ku myaka emito, emyaka 3. Kyanaku nnyo, kitalo ddala. Ekyo nno kyogera eri ffe ffenna.
Sawa zino nga kyama waffe bwakyogeddeko tusinkana nga tusibula Tony naye nga tuli wano abantu ab'amawanga ag'enjawulo, tuli wano tuva mu pati ez'enjawulo, tuwagira ebintu byanjawulo, tulina ebirowoozo byanjawulo, naye tuli wamu kubanga ffenna tukikiriza nti tuli bantu at the end of the day. Ffenna tuli moto at the end of the day, tulina akaseera ak'okufa. Naye kintawaanya nnyo mu bwongo lwaki okufa kutugatta nnyo okusinga obulamu, lwaki ennaku etugatta nnyo okusinga essanyu, lwaki okugwamu essuubi kutugatta nnyo okusinga okuwaŋŋana essuubi. So obaolyawo bwe kiba nga kyekirina otusoomooza bassebo ne bannyabo olwaleero, kale kitusoomooze tukyuse endowooza yaffe. Kuba amawanga gonna gonna agakulaakulanye, ekisinga okugakulaakulanya ba capitalizinga ku importance y'omuntu ne bajajinga omuntu by the content of their character. Sawa zino omwana oyo muto waffe asumuseemu nga kyamanyianzibwa abadde abannyonnyola, abadde mukwano gwa buli omu. Nze personally nfiiriddwa muto wange, abadde very close obaolyawo n'okusinga abamu ku baganda bange. Bw'okebera ku page namba 11 mu katabo ako bwe ndaba ekifaananyi ekyo kintawanyiza nnyo mu bwongo, kuba olwo olunaku era Tony yali ava eno alina obutundatunda, alina amapeera, alina ki, ng'ayitawo waffe nga kirira ewaka. Yansanga nina ekyali wange Nubiani, ne tukuba olwali lwaffe olwa bulijjo, atuwadde amapeera, atuwadde obutunda, tunyumiza nakkirira. Ze zimu ku nnaku ze nasembayo ku Tony, ne tunetuzemu omulaba ng'ali mu sanduuke. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Okufa kwa Tony basebo ne bannyabo nze nga nze kumpadde ennaku, naye tekwongedde n'okumpa obugumu n'okukkiriza nti obaolyawo bye tukola tetubikola mu bukyamu, because you have only one life to live. Obulamu bumu bwokka bwokka. Maama mukyala Lwanga y'omu ku bamaama be twasigaza. Bw'awulira amawulire kyewakoze ekyamu yakuyita n'akusuna amatama n'agamba mwana gwe lwaki onswaza, ate bawulira ekirungi kyokoze era nakuyita nakwebaza. Naye olumu nga nakasumatuka okutemulwa Maluwa yapita n'agamba mwana wange abasajja tebagenda kutta ebintu ebyo by'olimu nga byabulabe. Ne mugamba maama kino tukikola kubanga tulina okukikola, kino tukikola kubanga ffe mmwe bakadde baffe temwakikola. Obaolyawo mwalina essuubi tetubanenya, mwakkiririza mu bantu abajja ne batugamba nti bazze kutununula, n'oluvannyuma lwa byonna baatufuula basibe. Mwe babafuula basibe nga bakadde baffe ne bakulu baffe abaaliwo, era tuli sure nti mugenda kufiira mu mbeera eyo. Naddala ffe kati abalina obusobozi, abalina n'amaanyi, bwe tuba tifina kye tukoze. Ate tekijja kukomaawo, naffe kennyini abaana mmwe tugenda kubeera mu busibe, tugenda kubeera basireevu mu nsi yaffe. Ate tekijja kukomaawo, n'abaana baffe nabo bajja kubeera bwe batyo. Kuba ffenna tukimanyi nti abakulembeze bye baatusuubiza si bye bakoze, ate tebalina pulaani ebikola. Kati bwaba ne kulebeewe nti n'okuwogera obwogezi ku bintu ebituluma kikyamu, musango, era bakusalira gwakufa. Ne maama yaŋŋamba ekyo n'agamba ng'oli mwana muto nnyo mwana wange. Tetwamanya nti Mukama agenda kuleeta ekintu ekigenda otudevastatinga, n'oboolyawo ekigenda otuchallenginga ate okulowooza mu ngeri endala. Tuli mu kuziika muto waffe Tony ku myaka 30, almost 10 years younger than me. Tuli mu kuziika Tony nga talina kyayimuse, talinga no Alan nti avuddeyo ne yeesimbawo okuba kyamani w'ekyalo. No, Tony yali clean boy, ng'asanyusa buli omu, nga mukwano gwa buli omu. Naye kati olwaleero tuli muziika. Kitegeeza ki ekyo? Kitegeeza nti si myaka gyaffe, ng'era bwe bawandiise katabo ako ku page ey'okungulu nti do not count your years but make your years count. So njagala obubaka obwo ffenna tubufune baganda bange nti ensonga teri ku myaka gyaffe, n'emyaka egyo tugikozesezza ki? Abakulembeze bonna bonna abalina kye bakoledde ensi zaabwe bakikola mu myaka egyaffe. So newankubadde bakadde baffe batunulira ebintu bye tukola, newankubadde tetuli bamenye b'amateeka, tetuli bakozi ba fujjo,
tetuli violent n'ekibatiisa kubanga nabo bakiraba nti okwogera amazima gwafuuka musango mu nsi eyaffe okutegeera gwafuuka musango mu nsi eyaffe abakulembeze baffe baagala abantu batategeera baagala abantu batalaba baagala abantu batayogera naye kukufa kwa kukuziika Tone kuno basebo ne bannyabo naddala mu abavubuka abali wano njagala obakyalenjinga muve wano nga mumanyi nti muyina obuvunaanyizibwa lazima bano bazadde baffe abali mu myaka emikulu tutuuke obaziika nga balabye ku Uganda empya egenda okweyakaza abaana baabwe. Mu Uganda baganda baffe gye bagenda okubeera nga tebalina kuvaawo kugenda bunaayira mu bufunze okuwaŋŋanguka. Uganda gye twagala basebo ne bannyabo. So bwe tuba tukola bye tukola bwe tuba twogera bye twogera tetubyogera kusiga bukyayi tetubyogera kutematema mu bantu no tubyogera kubanga bye bintu ebituufu okola tetubyogera kubanga tunyuma bakadde baffe oboolyawo singa bakulu baffe baali babikola oboolyawo tekyanditwetakisiza bikola nze ndali musajja mukubi wa miziki saagalangako byabufuzi nze nayumbanga nenyanze nga ndeta ebyobufuzi mu family. Look where we are, look where I ended up. Si kubanjagala ne kubanga kitukakatako ate naawe ali awo asirise kikukakatako ate nga manyi obisobola okubaako nekyokola. Njagala okwebaza muto wange Alan olw'okuva mu comfort zone ffe eka mu kyawo mu kaneighborhood kaffe twakola nga famire ya Lwanga ye famire gye twegomba nga ye famire eyogera oluzungu era newunyiza Alan nga yogera oluganda luli clean nga bazadde baabwe bo batandikirawo okutoba okumakinga sure bashapinga Uganda eyeyagaza bashapingira obulamu abaana baabwe obugenda obeyagaza naye okulaba nti Alan muganda wange naawe olaba nti kikukakatako okubaako ettofaali gy'oteeka ku kyalo era n'osalawo otukulembere oshapinga eggeto balekerawo tulaba ng'abakozi b'effujjo ng'abanywi b'enjaga ng'abatamiivu ng'ababbi wabula batulabe ng'abavubuka newankubadde nti bali mu circumstances ezina limited opportunity tulowooza where we are is not who we are. We are first world brains stuck in a third world country. Ate ekyo kiriwo si lwakuba tetuli talented si lwakuba tetuli bakozi naye olw'obukulembeze bwe tulina basebo ne bannyabo okuviira ddala ku top. Omusajja omu omuwandiisi Kinua Achebe baamubuuza mu myaka gy'ekinaana what is the problem with Nigeria mulina oil mulina biki byonna byonna lwaki muli bubi n'agamba the problem of Nigeria is not its people, it's not the resources, it's not the weather, it's not the lakes, it is leadership. That answer more than 30 years later is applying to Uganda today. The problem of Uganda is not the people. Tuli bakozi nnyo. Abaana baffe bagenda mu mawanga ag'ebweru be bagenda maaso be boogerwako ebirowoozo bye tulina birungi naye tuli sitaaka mu ggwanga lino kubanga obukulembeze bwe tulina si bwe tusaana. So okulaba nga abavubuka abato nga Alan n'abalala bali wano nga benyigira mu nsonga eno okwagala ensi okukyusa ensi yaabwe ekyo nno kya muwendo. Twesanga basebo ne bannyabo mu kuziika nga twogedde ebigambo bingi kubanga tetukyalina mukisa gwogera nammwe anywhere else. Tetukyakirizibwa na kusinkana kyewuunyisa naye wano mu Uganda wokka yensi egamba nti kimenya amateeka abantu okuŋŋaana okusukka 5 okukuba musango mulina okufuna permission okupewa IGP n'okusinkana ne baganda bo 5. Tebalina buzibu bwe muba musinkana kunywa mwenge tebalina buzibu bwe muba musinkana kuzanya matatu kuzanya zaala nakuba ndongo no. But if you're meeting to talk about the future of your country, that is a crime. So twesanga nga bye tulina okwogera tubyogera ku mikolo nga gino oboolyawo bannaffe bajja kugenda nga because all we can do is talk.
fete tuli violent tugenda kwata mundu genda mu nsiko kutta abantu nga Museveni ne banne bwe bakola. No, tuli non-violent kuba after all ensi yaffe bwe tunagamba kwata muntu tujja kuba tutta baganda baffe bamaama baffe basenga baffe. Naye nga kyanaku nnyo basebo ne bannyabo okuziika muto waffe. Njagala kumaliriza nga nziramu oba kubadde kusaba engeri gy'oli chairman wange Kampala tukubadde kulagira era akugonderesewo. Chairman ansabye okommunikatinga ne buli baganda baffe bonna bonna abo abatuukirira bannaffe abalala abalina endowooza enjawulo. First of all kansoke abatuwuliriza mbagambe direct nti tuli mu kulwana nammwe tulwanirira mmwe. Tekimatali ng'oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki, okwenyigirizibwa kuno kukwata ku buli omu. Ettemu lino bwe ligenda lijja kusooka ku balala lisooke kwani paka linatuuka ku bapoliisi paka linatuuka kwabo bennyini ba relative wa Museveni be basse juzi ku Northern Bypass babadde ba relative wa Museveni. Naye lwaki? Because of the insecurity, because of the failure of our state. Injustice oba butali bwenkanya obutuusibwako tebukoma ku bantu naye buba buthreateninga n'abo abalala abalowooza nti bali compatible. So muganda wange bw'oba oli wano kubanga ogwotambulira mu ya bbeeyi kubanga golowooza ne buba n'obuzibu ejja kubeera RDC oba DPC nonange olina okyereza buli omu because there will be a time when poor people have nothing to eat but to eat the rich. Nze nandibadde nayemalira kisigange nekiteka eri all that nti ntendoozi lyange kuba kyekino Katonda kyatuwa kyokka. This is the only way I can benefit Kamocha. Nga guno omumwa ngwogeza ebyo ebigenda okuyamba abo abatalina ddoboozi eryo kubyeyogerera. Bansabye nsabe baganda bange ababeera e Bungereza ata n'abalala musobola okuteekawo embeera mu challenging abakulembeze bamwe balekeraawo okusupportinga injustice wano. Uganda edependinga ku donors n'abo ba development partner balina okufollowinga sente ze bawa Uganda zikola ebyo bye baziweeredde Uganda. Kubanga buli gye bakoma okusomba sente nga bazireeta wano they are sponsoring our oppression. They must stop being partners in crime. Njagala okuweereza obubaka obulala eri Obi wange afande ndi walana. Alani ansabye mpite mu mmwe communicating n'abalala nkakasa bw'otuuka ku bakulu bonna ne Museveni nga mumutwalidde mugambe Bobi Wine yagambye baleke bebeeremu. Mugambe tulina naye tumwagala nnyo oyo kitaffe tumutwala nga kitaffe tumwanye ekitiibwa naye tekinakoma kuffe ffe kamuwa kitiibwa naye alina okukola ki? Okukyewa. Amanye nti nno ssemateeka waffe ffenna tufuula kyekimu. Ffenna tulina same rights, the same bundle of rights. Bwe baba nga ddala bagenda mu nsiko ne bamaliriza nga abantu abasukka mu mitwalo 50 bafudde tebalwanira democracy. Let democracy prevail. Baleke abantu basalewo kye baagala. Ekirala omugambe nti 2021 ngenda kwesimbawo naye. Bwe tunamuwangula akkirize mu ddembe akwate mu ngalo Uganda egende mu maaso. Chairman awayogedde bubi. Ekisembayo mukulu chairman oli nti gwotwala akatundu kaffe ke twakuliramu. Naye mukadde wange njagala okuwa obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obwo ng'ogenda otunda ekigendererwa kye tuliko otandikire kukiguza bayisiwo odde ne ku balala bonna bonna. Bamanye nje eddoboozi lyetusula si yaffe. This is not about Bobi. No. Aze ne chairman omanya batuma omukulu kama. So tumanye nti guno omulama gwe tuliko
tetuli mu kunyumirwa, tebitunyumira naye tukikola ng'obuvunanyizibwa. Obuyinza buno bw'abantu ffenna tuli bantu ate twenkanankana. We want to put an end to gun power and put a rebirth to people power. Because Article number 1 of our Constitution says all power belongs to the people. All power. So, okujjako ng'abantu balina obuyinza okwetegerera n'okweroza n'okwesalirawo yembeera yokka gye tugenda kubeera n'eddembe. Njagala okubaza mukulu kyama n'okumpa omukisa guno okubaako kye njogera nga tusibula muganda waffe. Tone muganda wange, all we can do is talk, but we know you lived your life. You made us proud. We are going to miss you. We are going to miss you. Amazing grace. Oyabadde President okumi addako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tuli wano Matugga. Mukwano gwe gwe bayita Tone yafudde nga yali abeera Kamwokya naye yafiiridde bunaayire obulwadde bwa kansa. Nga nze abaweereza essaawa eno nze Julius Katongole yeeyama okubaweereza ebyo ebikwatagana ne Pulezidenti mukolo tuli wano nga tubatuusaako live. Thank you very much, Honorable Kyagulanyi. Thank you so much, brother, friend, family, member of parliament. Thank you, everybody.